Government Egadde Omukutu Gwa Radio n'ogwa TV Abadde Awereza Ebyobufuzi Akwatidwa. Musibye mutyanno bannaffe mawulire ko CBS FM Emmanduso nze Olivia Kwagala. Abamu ku babaka ba Parliament bakubye betuli mu alipoota ya Minister Mbezo ensonga ez'omunda mu ggwanga General David Mukozi ekwata ku bbomu bbiri ezakubye abantu ku digida Poko Joint Ekkomamboga wamu n'eyatulikidde mu bbaasi mu bitundu ebyerungala ne mufiiramu abantu. Babadde yanjulira Parliament alipoota y'ebitongole by'ebyokwerinda we bituuse kunoonyereza ku nsibuko ya bbomu zino, Minisita Muhoozi ategeezezza nti ebitongole by'ebyokwerinda bikyayina obusobozi obumala okukuuma bannayuganda n'ebyabwe. General Muhoozi ategeezezza nti Ekkomamboga tewaaliyo kamera kusobola kulaba kyagenda mu maaso, naye bakweyambisa obujulizi. Mu kaseera kano bali mu kweyambisa obujulizi bwe bajja ku bantu abaaliwo era wanjagidde bannayuganda okwongera okuba beegendereza nga beekengera abantu be batamanyi. This is a threat to all of us. It is indiscriminate. We need everyone in the fight. Public vigilance and cooperation is critical. The security agencies will do everything possible to apprehend the culprits and bring them to book. And we've made good progress in this respect, but I'm not at liberty to share the details at the moment. Vigilance levels will be decisively to ensure that we confront the threat. To this end, our anticipation levels should be stretched as far as is reasonable, especially for public places and vessels meaning things like vehicles that are most vulnerable, in order for the necessary stringent alerts and preventive measures to be instituted. Abo abamu ku babaka okubadde owa Mukono North Abdallah Kiwanuka, Sekabila Dennis Owaka Tikamu North, Jonathan Odul owa Elute South, Joseph Sewungu owa Kalungu West n'abalala bagambye nti alipoota ya Minister tematiza. Report ya Minister ebaddemu ebituli bingi. Nga Minister wa Internal Affairs ate munnamagye akkiriza nti waliyo amabaala agakola. Okusooka baatugamba ebbaala erikola lya digida, ate era tugamba cheers and beers. Ate ebbaala zino zoogerwako nti zibadde zikuumibwa motoka za kabangaliza poliisi bbiri. Bannayuganda balina okwebuuza kungi nnyo, naddala b'omu katika mu North East waffe gye bakuba abantu emboko okuwula okubatta nga bagobwa mu bifo ebimanyikiddwa ebikola ng'obutale ate nga amabaala maggali. Bwe kiba nga bbomu yabalukidde mu bbaala, Minisita kye yandibadde yenga ye ow'ensonga z'omunda either nga designinze obanga DPC n'abalala bagenderako mu office eyo bonna bali mu makomera. When the Komamboga incidents happened, on social media we heard that ISIS claimed the attack. So I expected your statement to arrest the fears of Ugandan of the claim by ISIS. Unfortunately, you've not mentioned anything about it. Okuddira ebintu ebiriwo bino bifule ebyobufuzi. Buli lw'oteeka politics mu security era byojja okujja ebyo byolaba. Ababadde badde bambala saati za blue, za green, za yellow. Kitegeeza obataginga ku bibiina. Ekyo kimalawo investigation ennungi era ogenda okumaliza ng'okutta abantu abakyamu. Ye Speaker wa Parliament Jacob Olanya awanjagidde ababaka ba Parliament okolagana obulungi n'abantu be bakulembera wamu n'abakuumaddembe okunyweza ebyokwerinda. It's only an evil person that can plan a grand massacre, grand planning of really people he has no grudge with, she has no grudge with, and you indiscriminately aim at destroying their lives. Such people are there, and they are dangerous to all of us. We must be our first line of defense. Each time these things happen, each time we pick information, each time a constituent calls and expresses some things that cannot be understood. Ministry evunanyizibwa ku byensimbi etegeezezza nti Uganda erina ensimbi ezisukka mu trillioni 11 ezeewolebwa nga kati gavumenti esasula amagoba ku nsimbi ezo kyokka nga tezikozesebwanga. Mu kiwandiiko ekyanjuddwa, Minisita Mbezi avunanyizibwa ku byensimbi n'okuteekerateekera eggwanga Amos Lugoloobi mu kakiiko ka Palamenti akavunanyizibwa ku mbalirira y'eggwanga, ensimbi ezo zeewolebwa kyokka obwatuukira nga 3 Ogwomwenda omwaka guno Ministry we yakoledde ekiwandiiko kino zibadde tezikozesebwanga. Gavumenti yeewola ensimbi kumpi ku buli pulojekiti ekolebwa mu ggwanga nga kati ebbanja lya Uganda lyasukka dde ensimbi eggwanga ze lirina okwewola ku bitundu 52 ku buli 100. Omubaka owa Kasanda North Patrick Nsamba Oshabe
okwewola kuno agambye kuvudde ku paalamenti ekkiriza gavumenti okwewola ensimbi nga temaze kwekenneenya oba zisobola okukola. Minister of Finance buli lwewulira nti waliwo awola badduka ne bagamba naffe tufune ebbanja eryo. Ebintu ebyo ne babuweereza ku paalamenti ya Uganda. Tulina komiti ya national economy evunaanyizibwa okuscrutinizinga amabanja ago. Wesanga nti komiti yaffe eya paalamenti tekola mirimu gyerina kukola ne bayisa buli tteeka ate ne bijja mu house. Even when we raise these issues in the house tumaliriza nga ekibira ky'emikono kitusinziza amaki amaanyi. Ye ombaka akiikirira municipal ya Shema mu Parliament Dickson Kateshumbwa agambye nti kiraga obunafu bwa gavumenti mu kulemererwa okuteekerateekera eggwanga. Kitegeeza nti tuborowinga ssente nga tunabeera ready ate ssente ezo tusasula interest mungi. Kati tusabye minister ku making sure nti government ebeera serious kubanga minister of finance yali responsible loan wenabeera approved nga eyagala kukola oluguudo kyetaaga by the time sente ezo nga zituuse mumaze kusasula compensation mumaze kukola buli kimu sente bwe zituuka nga zitandika kukola kubanga sente ziri borrowed zirina ku increasinga production mu ggwanga ne zincreasinga GDP yaffe ng'omaze kuzinvesting. Mu ngeri y'emu omuteesiteesi omukulu mu minisitule evunaanyizibwa ku by'ensimbi Ramadhan Gobi ategeezezza nti bakoze okunoonyereza ku bitongole bya gavumenti ne minisitule zitera okusaba ensimbi ez'ennyongereza ng'ebimu ku bye baakazuulako biraga nti minisitule zino n'ebitongole bwe biba bikola embalirira zaabyo eza buli mwaka essira baliteeka ku bintu ebitali bya muzinzi. What they have been doing is to budget for those items which are not very, very critical. And they leave out the critical items, well knowing that they will be able to justify for their allocation during supplementary. Budget for workshop, budget for travel, budget for cars, don't budget for even wages of people. Well knowing when the thing comes, you will say, how can people go without a wage? You must pay them. So we have learned our lessons and we are learning. Ate omubaka wa Butambala Muhammad Mwanga Kivumbi agambye nti obuzibu buva ku minisitule y'ebyensimbi agambye nti naye olumala okuyisa embalirira y'eggwanga nga batuula nga batandika kukola bye baagala. On the first call, you go and you reallocate money through 3%. Entirely revise what has been appropriated and cut money through reallocation to agencies and create now a special fund which nearly now comes to around 1.something trillion. Now this one, you sit in your ministry and begin to appropriate. It's illegal, but you do it. Ate ssentebe w'akakiiko ka paalamenti akavunaanyizibwa ku by'embalirira y'eggwanga era nga embaka wa Kachumbala County Opoloti Patrick Siyaji agambye nti kati bagenda kutandika okwekenneenya ennyo ensimbi ez'ennyongereza ezisabibwa gavumenti. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga akubirizza abantu ba Kabaka obutatya kubaako bye batandika kukola kuba kyekyokka ekisobola okubawonya okuleebeeta n'okukolimira abakulembeze. Katikkiro abyogeredde ku mbuga y'essaza Mawokota ku mukolo gwatongolezza emmerezezo z'emmwanyi mu kaweefube w'Obwakabaka okutumbula ekirime ky'emmwanyi mu Buganda. Temulina gye mujja kufuna byakwezimba na bugagga okujjako nga mmwe mu byekoleredde. Era ntera okubagamba nti bano ababaka ba paalamenti tebalina ssente zebasobola kubawa ne mugaggawala. Banaakuwa ssente mmeka? Kale tugambe mu Mawokota eno ey'amambuka mulimu abantu emitwalo emeka? 10. Tugambe emitwalo 10 n'ogamba nti buli muntu kale Hildaman amuweeyo akakadde, ziba ssente mmeka? Aba agenda kuzijjawa. Y'akakadde akamwako kanaakujja mu nvuba, akakadde kamu gwe kanaakuyamba. Ababaka ba paalamenti balina kutulwanirira bulwanyizi nga bagenze mu paalamenti. Ne bagamba nti emmwanyi endokwa bazeetaaga eruwala. Mugambe UCDA etuwe endokwa eruwala okuwe mulimu gwa Hildaman. Yusufu bw'agenda eri ewaabwe enkozi ng'aga nti oluguudo oluvaawo ku yunivasite okweyongerayo nalwo mukube koolaasi kuba wavaayo emmwanyi nnyingi. Naye si agenda okuzimba oluguudo olwo. Tulina kwerwanako buli omu ku lulwe. Eddagala lye twalaba emmwanyi terimba.
Katikkiro yasookedde ku kyalo Kiryambidde mu maka ga Nnakiganda Margaret oluvannyuma nadde wa Josephine Nabwegamo ku kyalo Luwala n'abakwasa ennyumba ez'abazimbiddwa Obwakabaka ne bannamikago aba Habitat for Humanity ne Rainbow International. Robert Atimu akulira Habitat for Humanity mu Uganda ategeeza nti balina enteekateeka ey'okusitula embeera z'abantu naddala mu byensula era ne yeebazulwa Obwakabaka olw'okukolagana nabo. And looking at the current housing deficit of over 2.4 million in the country, it is very high time that government and many other stakeholders join hands to be able to bridge this deficit. Because every year, this housing deficit is almost increasing at a rate that we are unable to fulfill. Oweekitiibwa James Kakomo nga ye minisita omubeezi w'ebyobulimi mu Bwakabaka ategeezezza nti emmerezezo egenda kuyambako okwongera ku bungi bw'emmwanyi ezirimibwa mu Uganda. Tutegese okulaba nga buli ggombolola eba n'enkola ng'ey'essaza ku mmere, ku mmwanyi n'endabirira y'emiti. Tusimbye olusuku olw'amabidde olw'ekyokulabirako wano ku ssaza. Amabidde ago gaveemu omubisi ogunywebwa ennyo mu kibuga. Abema bokota tubeera abalimi. Tusimbye olusuku olwo lwa bikolo 500. Tusuubira tujja kufunamu n'endokwa okusobola okwetooloola wonna. Ate omwami wa Kabaka w'essaza Mawokota Kayima Gabriel Kabonge ategeezezza nti buli ggombolola yakuteekebwamu emmerezo nursery bed ezifulumya endokwa ez'ebirime eby'enjawulo. Bo abamu ku babaka abava mu ssaza lino okubadde Hilary Kiyaga amanyiddwa nga Dr. Hildaman owa Mawokota North, Teddy Namboze omubaka omukyalo w'ekitundu kino ne Yusufu Nsibambi owa Mawokota South bonna beeyamye okuwagira enteekateeka z'Obwakabaka. Amyuka RDC wa Kisoya yasiinindidde alabudde abasawo abanasangibwa nga batunda omusaayi nti baakusibwa kuba kimenya mateeka. Bino byogeredde ku mbuga ya Kyaddondo Kasangate gyakulembereddemu abajaasi okugaba omusaayi mu nteekateeka womeddwamu omutwe ekitongole kya Kabaka Foundation. Bwe ziba nti famire zonna ze tulina mu ggwanga lino mulimu eyali agwetaaze, kitegeeza kya buvunaanyizibwa era kya buntubulamu omuntu okujja okugaba omusaayi. Nze nno ku lwa gavumenti njagadde nnyo nkulemberemu lwaki abantu baffe emirundi mingi bakubuumulanga ne bagamba nti omusaayi guno obudde bwe butuuka obw'okugufuna guba gwa buzibu. Mu kitundu ky'entwala ekyakasangati njagala olwaleero ndeeta ogwange gubeereko ku gugendedde obwereere, nsange yagutunda ambuulireyo gy'agusuubula. Omubaka wa Kyaddondo East Mwaddanku Nyingi, omubaka omukyalo wa disitulikiti wa Kisobet Ethel Naluyima, meeya owa Kasangate Tom Wonge nabo bagabye omusaayi era yeeyamye okuwagira enteekateeka ezitumbula ebyobulamu mu ggwanga. Ffenna nga tuli wamu tujja kgenda mu maaso okwetaba n'okuwagira enteekateeka zonna ezikulaakulanya Buganda ne Uganda eyawamu. Mbasaasira nti tuli mu kaseera akalimu okusoomoozebwa, ffe ng'abakulembeze twongera kukunga abantu baffe kubeera bulindaala. Wobanga oli mukyala ng'ate naawe omanyi nti ensonga eno ffe tetusobola kugyewala. Ffe bamaama obulamu tetusobola kubwewala kuba ate ffe tuleeta obulamu ku nsi eno. Mbasaba bakazi bannange yonna gye muli tumalirire tuweeyo omusaayi guno. Asenkulu w'ekitongole kya Kabaka Foundation omukungu Eddie Kagwa Ndagala gavumenti agiwadde amagezi okussa ssente ezimala mu kutumbula ebyobulamu naddala mu pulojekiti ez'ebyo kukuŋŋaanya omusaayi mu bantu. Ndowooza eggwanga lyaffe singa liinvestinga ennyo mu byobulamu liba lyeteekeddeteekedde okufuna omusolo omungi n'abantu baba bagenda kuba balamu bakole ennyo basobole okusasula omusolo, ate bwe basasula omusolo eggwanga lyaffe likule. Kino kibadde kabonero bubonero Kabaka kaalaze nti mu byonna bye tukola mu kusitula eggwanga lyaffe Uganda tusoosowaze nnyo ensonga y'ebyobulamu. Abantu ba Kabaka mu ssaza Kyaddondo bagabye yuniti z'omusaayi ziweze 3,696 nga bagabidde mu ggombolola ya Mutuba gumu Nangabo, Musaale, Busukuma ne Ssaabawaali Gombe. Okuva Uganda lwe yateekebwa mu muggalo olw'ekirwadde COVID-19 kizuuliddwa nga
egenze semberera ebifo by'oku mwanjo ku lukalu lwa Africa nga erimu ku mawanga agagenze gakola mu nkozesa eya tekinologiya mu nzirukanya y'emirimu. Ku mawanga aga Africa 17 Uganda ebedde mu bifo ebisembayo mu kukozesa tekinologiya wa software ng'omuggalo tegunnabeera wabula wowulira bino nga Uganda kati ekwata kifo kya mwenda mu nkozesa ya software. Mu kifo ekisooka mulimu South Africa ng'erina abantu abawera 13,135 abakozesa tekinologiya wa software. Misiri ekwata kyakubiri n'abantu 12,527 ate Nigeria erimu kyakusatu n'abantu abakozesa software 11,456 nga kwotadde Kenya mu kifo ekyokuna n'abantu 5,886 ate Uganda ku kifo ekyomwenda erina abantu 13,113 okusinziira ku Michael ni Tejeka senkulu wa Prefecture etendekera libangula abayizi mu tekinologiya wa software. Omuggalo gwe gusinze okulaga eggwanga Uganda ti tekinologiya kintu kikulu nnyo. Nga tugenda mu geebweru bingi byogeddwa naye bino binajjukirwanga. Abaana b'abantu bakijja n'ebintu ebipya bye baagalaba ne beerabira ebikadde tebajjukira wajja omujje. Nze nekirabira ku bayimbi, omuyimbi ajja nga akaaba amaziga talina kyakulya amaze mu kuyimba emyaka 10 teri amumanyi najja nga akukaabirira n'ogamba bona n'abamu amagezi n'okwata ssente n'ozimuteekamu n'omupromotinga bulungi nnyo kasi omukolerayo akayimba ako oba bubiri n'alivayo ku segi ne bamukubira emizira abapya nga bajja. Ebigambo by'omugenzi Pastor Augustine Ega yali amanyiddwa ng'abizaayo. Gavumenti ya Tunisia Egadde Omukutu Gwa Radio n'ogwa TV egitali makambugu na President ali mu buyinza Kayasi Sayede nga gino gibadde gimukolokota bukyayimiriza Parliament mu mwezi ogwa Kasambula. Ne Smart TV ne radio ey'eddiini ya Quran Radio gavumenti yazimma license enjijufu ng'era ekitongole kyayo ky'ebyempuliziganya eno ensonga gye kiwadde nti tezirina lukusa lujjuvu kukolera mu Tunisia. Nesma TV nyiniyo yavuganyako ku bukulembeze bw'eggwanga eryo nga bijodolono na Bill Kaluyi yaggaliddwa mu nkomezi Algeria oluvannyuma lw'okudduka mu Tunisia. Yo omuweereza wa programu ey'ebyobufuzi ku TV eno naye aggaliddwa mu nkomyo avunaaniddwa gwa kusoma kitontome ku mpewo nga kikwata ku bannakyemalira. Geego obudde buno nze Olivia Kwagala.